Yakanyumya enkwana embi. waliwo ebiri awo naye fe tuli wano guno omukago gwonna teguliddwayo gulina population y'abantu ate nga tokyasobola kubizaayo. Taata ezimu ku challenges musinza okusanga ziriwa maaso wabula bazadde baffe ng'eno Buvuma tebakoze kitundu kyabwe bulungi, kubanga new curriculum eno yeetaagisa omuyizi okuba ng'alirako byakwatako bimuyambe mu kusoma, naye bwebagamba okubaako ne kye bakola okusobozesa omuyizi ono okufuna ebikozesebwa tebajjumbidde nnyo, so nga ate n'ebikozesebwa gavumenti byetaddewo nabyo bibulamu. Katugeze nga wano essomero lino tetulina computer lab, tetulina masannyalaze, tukozesa amasannyalaze ga sola naye nga nago matonotono, ate nga bamumanyi sola ekozesa maanyi ga njuba. Enjuba bweba teyase kitegeeza nti tetulina masannyalaze. Computers ntono, tweyiya bweyiya, netuba nti omusomesa azze okusomesa alina okuyiiyayiiya afune ka laptop n'abasomesa bemulina nemweyazika wano nawali. Sensonga eyo nekikuba kusomooza kwa maanyi. Namuwa ya Jamila nga nsomera ku Buvuma College ekibiina ekyokubiri. Nze nsanga okusoomoozebwa ku ludda lw'amataala twetaagayo amasannyalaze. Sometimes bwe tuba tusoma mba mwakatandika okusoma nga bulbs zikuba zivaako, ate ebiseera ebimu baba bakagula naku bbiri nga zivaako, so twetaaga amasannyalaze mu ngeri nti amasomo batuwa mangi nnyo ate nga gamu tegagenda tugasa. Omwana gy'ava okutuuka wano ku ssomero enguudo mbi nnyo nnyo nnyo, amakubo gaffe kizuuliddwa nga kumpi gonna gonna be twalonda tebatuyambye, tegalimiddwa. Enfuufu nnyingi, ogenda otuuka wano eno obanga akuba bulooka nga bwena ogubye enfuufu ne bagamba tewayozezza, nga buli lunaku olina okuddayo oyoze. Wegamba tusanze ebizibu bingi mu new curriculum eyo. How expensive this curriculum is. Firstly, the students they are not having money to purchase some of the phones, some of the equipment that they are supposed to be using in their course of studies. We are seeing that parents are not getting this money so that to provide them with this, let's say the telephone, because it is the telephone that enables these people to carry out their own research. Away from that, these students are also coming from very far. Like as this island of Buvuma, we are only having now this school inland, because we are having students who are coming from very far and they reach at the school very late. And this will, remember, as teachers are always here teaching. So these students, when they come at school, they always reach here late, meaning they travel long journeys to nga district yaffe y'e Buvuma kusinga ddala mu Gomba lyange nti amasomero gano gali wala nnyo. Enkola ya gavumenti egamba ati ate si buli mukago bereka amasomero, naye tulina emiruka 3 ku myaka 5 gyenda mu Gombola
nga tegiriiko masomero. Ate gano amasomero agali mu miruko emirala osanga omuluko ogumu nga ekyalo okuva ku kyalo okudda ku kyalo ekirala ate osala nnyanja. Nosanga essomero nga liri ku kyalo kimu Kizinga naye nga kikavalingwa n'omuluko ogwo, ate bagamba nti eryo essomero lya Mukumuka guli covered gwaggwa naye nga ate okulosinga okuva abaana abazadde bitundu ebirala ogenda ku Kizinga okuli essomero nga ate osala nnyanja. So tufuna okusomezebwa kw'amaanyi. Essaawa zino tuli mu budde bwa mpewo ku nnyanja mpitirivu, abaana basinga tebasomye. Embeera bwetyo bweri ya kusala amazzi kulosinga n'ekirala nti tusaba gavumenti etwongere ku ssente ezimu ezigenda mu education n'amasomero gennyini, ebizimbe tebimala. So singa batwongera ku kasente agenda mu education kayinza otuyamba nteekawo structures ezimala obulungi, kubanga population y'abaana we bali bangi n'ensonga esooka nti olugendo luwanvu ate n'ebizimbe bingi tebiriiwo. Tufuna okusoomozebwa okwo nga kunene mu byenjigiriza ng'ewange n'ekirala nti hapana msiandike katika vikundi vyenu leo asubuhi. Amen.